Mulabe wa Top TV Teens akusha olunaku lwaleero ngudde ku Hajjati Madiina. Okitegeera Makomaddi omulaba, Makomaddi omuwuliza, Mwakoma omulaba ng'akyali eri akyayimba bibuuza. Olunaku lwaleero muguddeko. Agenda beera ng'atunyumiza how the lockdown has been. Biki ebadde bigenda mu maaso mu bulamu bwe. Hajjati Madiina. Bibuuza. Buli kyendaba kibuuza. Walaga wa mukwano. Bikyabuuza. Bibuuza Yesu. Yeka. Hajjati obulamu bugamba ki? Ndi bulungi. Nange sinyo mbeera nga nkukyaza ku Teens Action. Nange ndi musanyufu. Balamusizza nnyo abalali ba Top TV. Mwenna baagala nnyo mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Hajjati walokokera ddala. Walokoka ddi mpozzi? Mwaka nga ki ekikusikiriza okubeera ogamba akambe mu busiraamu nzire mu bulokole? emboozi eyo nkanvu nnyo era bwe nnaafuna obudde mu bigambo bibiri byokka nzija kujja wano ngibabuulire mu butuufu bwayo nga bweyina okutanga. Amiina. Kati Hajjati tutandikire ku kyalo lockdown ekuyisizza lockdown kyempisiza bubi kubanga nti nafuna embeera yonna eyambibwa nti nafuna abantu abenyigira mu kuyambibwa kwange kubanga okusookera ddala natandika omanyi nti ntunda kasooli. kasooli nakulabako nalaba ebifaananyi awo ng'otunda kasooli. Kakati oba okimanyi nti ntunda kasooli obufumbe. Kakati abantu balabira nnyo ku kintu ekyo nenfuna abantu abansaponsaringa oba banyambako nemba nga nsobola okuba nti kati kasooli gwe natunda ng'omuntu eyasookera ddala bayinawe kubanga nsaponsaringa nti yali omusumba Pastor Robert Kayanja. Pastor Robert Kayanja yampa emitwalo gyali 10. Kimpise mu lockdown mbeere nga ndyalyako. Nendya sente ezo ne zikendeera. Nagenda okulaba sente zituuse mu mutwalo gumu n'ekitundu nga sente nga zisikendedde. Nze mwennyini Mukama n'agamba nti ogenda kukola otya naye nga kakati wanditaddewo kabu bizinesi omanyi ffe ababeera n'omwoyo omutukuvu era omwoyo omutukuvu mwagaliza buli muntu yenna. Kakati saawa za kakati waliwo embeera kati nga wenakuga nti ebyaddala nga tebiriimu kugamba nti kyoba ki nkuba omulanga nga nkubira sipiika wa Parliament Rebecca Kadaga mami naffe abantu abataasoma tulowoozebweko naffe tube nga tusobola okukola ekintu kitemu kubanga abataasoma bangi abalina ebirowoozo ebyetaaga okubeera mu Parliament naye olw'okubanga tebawulirwa tebiwulirwa tebaweebwa budde tewaweebwa nsonga yonna gye basobola kuwuliriza kuba teri muntu asobola kuwuliriza togenda kwogera kintu ataasoma omala kutuuka wali buli omu yenna nenna n'atandika okubanga akuyisanga bw'ayagala naye kyentegeeza nti abantu abataasoma beetaaga okukiikirirwa ng'obukiise nze mwennyini Hajjati weesimbyewo nsaba neesimbewo kwekyo kyennyini kyendeese ate kati nze bwe naagaana okwesimbawo ku kyendeese ate ani gwe ngenda okiguza agenda okwesimbawo ku kyo. katugeze oli mu Parliament essaawa zino eno bakuwadde akazindaalo ogenda kwogerera abo abataasoma buyinza gamba ki Speaker wa Parliament? Speaker wa Parliament kyensobola okumugamba kiri ekintu nti abaana obalaba teri mwana abeera
gyali eyo yonna yonna nga bwolaba nti abaana babeera mu mbeera eyo yonna teri mwana omuntu abeerayo nga tayagala kusoma wabula okugjako obuzibu n'embeera bisobola okubaawo ne biremesa abaana abo okusoma okugeza school fees ogenda kungamba bateekawo bonna naye kyoba osooka okumanya buli yateekawo bonna musebe beetaaga kintu kidogo beetaaga akasente babaako nekasente kebakugamba bannange adina ate kana akasente olina okuleetayo ku akasente akatono okitegedde kakati akasente ako abazadde abasinga obungi tebakakina kyoba olaba nga njagala mbakiikirire mbe nga nsobola okutuusa ebirowoozo byabwe awo ng'ogidde ku kaadi ki agenda kujjanga independent ebintu byenjogera olaba byakusaaga ki olaba nga no mbadde mali ogenda kuŋŋamba nti njigira kunyira kukopa independent kati ahandi okudawo tulekeddeyo kapyaki naddala mu music industry mbaleeteddeyo oluyimba lwe bayita musabaawulira kitegeeza babunaga nti owammanzi omanyi omuntu tuma manta Mbaluga owamanse sente zikubuze tokwamu maanyi owengeza obufumbo obukulemye kubanga tozaala n'abasawo balebetwa waliwo musawo asinga abasawo ayi Yesu